abadaziza amazalidde gokiro tudde boyimuka omukire oba omukire otudde nze mweno revolution ondaba wadde Museveni atukola ebintu bingi nnyo nze nseka busesi lwaki ngoberera nnyo revolution eno nagigoberera kubanga nakugamba gwe muna Uganda oba oyagala okuvaako stress njagala otegere principles biri human rights ne democracy woli zitegera togenda kuddamu kunyiikala lwa Museveni kuba ogenda tegera di Museveni is just a cockroach byonna byali mukola kicks of a dying horse ate ekintu kyali alina okukola ku stopping revolution eyo kutandika naye ke yatandika tasobola kugistopinga paka kugwa lwaki olaba ekiyenje kino bakimaliriza ne muganda waakyo ekongo kiwedde okitegera nabagamba ekintu kimu temweteeka ku pressure trust the process temutrusting anze byenjogera temutrustinga his excellency Kyagulanyi byayogera but trust the process trust the idea that he represents is democracy and human rights via freedom okitegera ekintu ekyo era nabagamba revolution eno ena strongest invisible hand efuula Museveni ekiyenje kube mukwata ne munyiga bweti ng'ekiyenje kye bakoze Kongo okitegera ekintu kino abawumba tutu bano bamaze ebbanga nga begala balange muntagingire ku Andrew Mwenda please tag for me Andrew Mwenda Franka Gashumba NBS TV bona mubampeeko omanyi abantu bano bawagawaganga nnyo nga M23 ewambye Goma ne batandika okukola bu TV shows obw'ekisiru bakunyonyola M23 nga we bali abakongo where are they to talk now bali liddawa okitegera bali liddawa M23 nga bagigobye mu ggwanga lya Kongo okitegera bali liddawa where are they to talk nabagamba buno bubaasamira buno obutuusi buno naye tebulina we bugwa bwana abatuusi tugenda kubala galose nga munna Uganda onasituka Kongo wekikoze kati bawedde tebakyayogera na ku M23 oyinza ogamba Andrew Mwenda siwa M23 oyinza ogamba Franka Gashumba takyali wa M23 lengera kye babakoze babanyizenga ebiyenje just days babawadde ennaku bunaku nga bavudde mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Kongo wano ono wava wano ajja mu Uganda nkiddamu Omumerika wava wano ajja mu Uganda just watch the space okitegera ekintu ekyo wano akasajja kano kamaze ebbanga nga keegana nti sikeka M23 okitegera nga keegaana ebbanga wabula Kisekedi yabakutte bonna yakutte Museveni Kagame Samei Ruto Samia Sulu n'abazingazinga bonna n'abakuulako ensingo bonna abumaze okitegera ekintu kino kano katunuuliye kalinganga akagalo kaba kyokka Kisekedi yagala kubwatuka kasekerera mwabasoma photographic interpretation njagala otunuuliye Kisekedi otunuuliye ne Kagame ayagala kaaba Kisekedi yagala kubwatuka kuseka njagala otunuuliye ba minister bano ono omukyala wa Kongo ayaga ali mu kuseka kati tunuuliye kanena ka minister ka foreign affairs aka Rwanda kagala kaaba okitegera ekintu ekyo kagala kukaaba kino kye nakugamba nabagamba revolution eno erina strongest invisible hand era Museveni yakwata ku interest z'abana abantu lwe yayingira BRICS nabagamba celebrate nabagamba mujaguze kubanga end game ya Museveni abadde afuna sente empitirivu n'oku-oppressing abantu b'e Kongo babagambye ng'ennaku z'omwezi 2 May tebabagala ku ttaka lya Kongo nkiddamu ebimu ku bibadde mu ndagaano ze basayinize they have to respect Congo's sovereignty eno nakugamba ekola ku muddugavu ne ku muzungu tekola okitegera ekintu ekyo Omumerika abagambye ng'ennaku z'omwezi 2 amagye ga Rwanda gonna galina okuba nga gavudde mu Kongo amagye ga Uganda gonna galina okuba nga gavudde mu ggwanga lya Kongo nalabye Muhoozi Kainerugaba ye yatandise obbajjayo n'abagamba nti abayeekera bazze ne beetondera Muhoozi ne Museveni abalowooza tuli basiru bano nabagamba tudiringa n'abantu abasiru ze ekinnyumira tudiringa n'abantu abasiru kubanga bakwata okero oli emu ne bamuteeka mu ofiisi eyange naye nze nja bavuga paka nabagambe no foreign affairs oba international policies one man army mbasobola okitegera ekintu kino nabagamba tujja kati Kongo tumumaliriza tudda Uganda Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita namu ya Russia Museveni mu East African region yeka yali mu BRICS kati bamumalirize Kongo nakugamba olutalo lwa BRICS luli ku Kongo na Uganda Kongo bagimaze America deal egisirinze off era very soon abagaga ba America bagenda tandika okuteeka sente mu ggwanga lya Kongo China efuluma ukitegera ekintu ekyo bwe tumala tuyingira Uganda Masadi we yava mu ggwanga lya Kongo yazze mu ggwanga lya Uganda era mu ka video ke nabazanyidde jo gwatalabe video eyo dayo girabe ng'abagamba we have the necessary tools if need be senga mutukola kama wagali gammwe tulina tools ezimala okubakuba ne tubajjayo Kagame endagaana agimazo gisayininga era bagambe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa May tebabagala ku ttaka lya Kongo 30 years nga ba oppressing nga batta abantu b'e Kongo 30 years nga batta aba Kongo
kaweddemu kati mugenda kulaba obwavu bwa Rwanda we bufaanana Rwanda banaku Rwanda nsi njavu ebadde eberawo ku bubbi ng'ebba Uganda ebba Congo kakati muna Uganda yesaawa weetegeke nakugamba bino ebintu by'abana okukola gwalina obyactivatinga gwe abakongo we basituse abakongo ne balalinga behind Kisekedi Kongo Kagame afulumye ng'ennaku z'omwezi 2 afuluma Kongo ng'ennaku z'omwezi 2 okitegeera ekintu ekyo kakati muna Uganda tugenda mu protest vote eno ogenda kanoonya ogenda kakuuma ogenda kalonda ogenda kwerangirira kubanga result tubeera tuzimanyi senga omusajja ono byabakama atuzanyirako ogenda ku activating ekintu kye bayita human rights kino nkikulayirira okuntemako ensingo ekituuse Congo kye kino tuuka e Uganda sengo activating human rights bana abasajja bakubira mu human rights zokka abaana ba Libya we bakikola Gaddafi kati ali Magombe Museveni gyayolekera nkiddamu Museveni ayolekera Magombe senga muna Uganda o activating human rights abakongo we baza activatinze Kagame izinomo mu gwanga lya Congo awedde era kati asigadde paka ng'ennaku z'omwezi ezi aga Uganda go gatandise dde okudda era ensonga lwaki mwalabi muhozi kaine lugabanga abagamba nti abayekera bali mu kwetondera Museveni yes abana Uganda bali kudda bali komawo okitegeera ekintu ekyo America n'abagambi yazze kusigala mu region kati abagaga ba America mugenda bala bayike Congo mugenda bala banga bayike Congo ate bave Congo bajja Uganda kubanga nakugamba ono Masadi Boris we yamala igwanga lya Congo yadda mu Uganda era asinkana companies za America eziri mu gwanga lya Uganda de-dollarization olutalo baluwangulya kati mu Uganda focus yonna kati egenda ku Uganda naye nkugambye mu Uganda bano bakolya mu human rights bayitiramu mu abantu mwe mu activating nga kino Museveni ekimujirira yakimanyi ensonga lwaki omulaba alwanyisa kati protest vote fete tutunulidde vote tunuli ekigambo kye bayita protest tugenda kwekalakaasa kubanga obuwanguzi bwaffe yabubba mu 2021 netumulangirako revolution senga ddamu n'akola ebikolobero byakola luli tugenda ku activating okwekalakaasa kuli kasiggo Museveni tasobola kukontrolinga tasobola kubanga all democrats mu nsi balina okwegatta kuffe they have to rally behind us ekintu kye Congo tekibadde mu America yokka njagala mujjukire nabagamba nti European Union yasazaamu contract ya Kagame eyokuba supplyinga coltan European Union mweri mu Uganda Bungereza parliament yatuula negamba Kagame ajja amajege mu gwanga lyaki lya Rwanda erya Congo Bungereza mweri mu Uganda finally the front liner wa luno olutalo bamuyita America ono bamuyita Rubio omulaba bali wakati nga basayininga endagaano ye Rubio wano badde bafuluma Washington District of Columbia je badde bafuluma nakugambye tulina invisible hand mweno revolution shamo oyagala nnyo America shamo oyagala America nze saagala America niyo banga America bagenda okututasa okujjako mu 7 so be it mbagala yes sigenda kwagala mu Russia omurasha wadde mu 7 milioni 3 mu military aid kababo mu Russia nalabika ebintu already ebyamaguzi yabitutedde yabadde amusasula kati okwagala okutiisa bana Uganda ti etufunye sente z'amaje kati ne babikuba mu Russia muwadde sente olaba billion $1 gye bakuwanga buli mwaka okumala emyaka 4 yakulema okukozesaamu ekyamagezi kati ze bakwadde 3 mbwe zigenda okukolamu ekyamagezi nonsense musitegeera ekintu kino so muna Uganda twetegekere change gye tubadde tugenda nabagamba munoonye capital n'olunaku yayingira BRICS nabagamba munoonye capital okitegeera ekintu ekyo kati Congo wano kye basigazaamu waliyo kubajjukira mu Congo mu mulimu bibebe kulu bi edikenzo bino bimpuuga balina bikwata babikuba emiggo abaana bawazalendo balina okukola revenge era kyovola abaana bawazalendo bagenda ekiro ne bakuba Abanyarwanda bagenda ne balumba ne bakuba Abanyarwanda ne baddayo ne beekweka ne bagenda ne bakuba kuba kibanyi bagenda kati bakuba taamu egenda mugenda akasubizo kuba abaana bawazalendo balina obusungu ensonga lwaki bakwata emmundu balwane okitegeera ekintu ekyo era naffe tugenda ne mu Uganda kigenda kuba mwadde kizemba tumugyemu tulina okukwata bino bibebe kulu tubikubba entandaalo kuba tebiina gye bigenda ebyo bikinene kyawanga okitegeera ne lwakubanga busiru olwa system kati ekigendo sigala mu Congo bagenda sigala mu internal wrangles zigenda kubaamu naye ng'ekizibu bakimaliriza ye Kagame ne Museveni babajjeyo Congo so muna Uganda tugenda mu protest vote we tugenda ku activating human rights lwe lunaku lwe tulumba lweziseka lwezitokota teri kudda mabega paka nga Museveni tumusudde aitha alina okukkiriza akalulu kano tukamukube nga bakoze Congo ne bavaayo mirembe oba si kyekyo tugenda kweyiwa ku street Omumerika agenda kuba Museveni nga we yakuba Gaddafi they have the tools if needed